butereevu tuyingidde palamenti era biiru ya lumu namutayiika eya leader of opposition okubeera nga alondebwa ababaka bonna aba opposition mu palamenti. Kale muganda wange Parliamentary Affairs Committee bwetyo ng'ebakanyira omulimu ogw'okubeera nti nno balaba oba biiru ya lumu eyita oba nedda, kitegeeza nti balina okubeera nga beebuuza ku ba stakeholders bonna, era ba opposition leaders bwe batyo baawubyeko olubu lw'ekigere eri akakiiko kano aka Legal and Parliamentary Affairs Committee, ne babaako munnange bye boogera ne bawa endowooza zaabwe ku biiru eno eya Richard Lumu owa Mityana South. Muganda wange munnange Mugisha Muntu ne ba opposition leaders abalala bagigaanye. Munnange ebibiina ebiri ku opposition bwe bityo bigambye nti kikafuuwe eno biiru muganda wange sitaani yennyini nti parliament okubeera nga eronda leader of opposition, ekyo munnange tekigenda kuba nga kikola nga muganda waffe Richard Lumu bwagezaako okubeera nga akisiiga akazigo nga akireetedde mu birala ebingi wansi wa Administration of Parliament Amendment Bill 2024, Forum for Democratic Change FDC, Uganda People's Congress UPC wamu ne Alliance for National Transformation ANT bwe batyo munnange bonna beeyunze ku National Unity Platform NUP okubeera nga bagaanira ddala okubeera nti nno leader of opposition alondebwa palamenti. ANT President Mugisha Muntu ategeezezza n'agamba nti okulonda leader of opposition nga bamulondera wabweru w'ekibiina ekikulembeddemu opposition oba ekisinza ababaka abangi mu opposition mu palamenti, kino kigenda kuleetawo power center ey'okubiri, era munnange biiru eno gitwale nga sitaani yennyini egenda okuleta enjega ey'amaanyi wano mu byobufuzi by'e Uganda. Kale bw'atyo n'alabula nti singa munnange leader of opposition alondebwa wabweru wa control, kitegeeza nti mugenda kuba muteeseewo power center ey'okubiri, era biiru eno tesaanye kubeera ng'eyisibwa. Kye muba mumanya nti egenda kubeera disaster yennyini eri eggwanga lino erya Uganda, mugenda kuba mulitunze, kubanga njagala mumanye nti tukyalina ebizibu bingi nnyo, tukyalina okusoomoozebwa kunene nnyo okusinziira mu ku environment eriwo tewomesa nakabululu, teri conducive eri ebibiina n'okuzimbiramu ebibiina by'ebyobufuzi. Jukira General Museveni already kino kyayagala, yagamba 2-2 sisuubira kuba nti wagenda kubaawo ebibiina bya opposition oba ebibiina kwegamba mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kati awo yasekera mu kikonde aba amaze okwashiivinga. Kale bw'atyo Mugisha Muntu n'ategeeza nti temugezaako ate kwongera bizibu ku bizibu ku situation eriwo ekaabya amaziga. N'agamba nti munnange ekyo kye ngenda okubagamba, temugezaako creatingawo power centers 2, temugezaawo okukola kintu ekyo. Muntu era bw'atyo n'alabula ababaka abali mu kibiina kya NRM okubeera nga munnange balowooleza ddala nga tebanaba kubeera nga bawoomerwa akasente, nga bakola ekyo ekibagambiddwa okubeera nga bakolebwa bakama baabwe, nti kubanga munnange mwayituukiriza olugero lwa Ssebusiru bwa Njoka, kubanga enkya muyinza okwesanga nga nammwe ate muli mu opposition ate ng'eyo must, era biiru y'emu neetandika okubeera ng'ebakolako. Omanyi omuntu omu yanyumiza n'agamba nti Meya Elias Lukwago mu biseera ebyo Alhaji Nasa Ntegese Bagala ng'akyali Meya wa Kampala, Lukwago ye yaleeta ng'akyali mubaka wa palamenti, ye yaleeta ekyokubeera nti nno gavumenti eteekawo executive director ow'ekibuga, kyatamanya nti ate enkya naye agenda kubeera Meya. Era muganda wange bwe yafuuka Meya
ne baleeta Nankulu executive director Jennifer Musisi era ne baba n'okutuusa kati bye bizibu byalina. Kale ne Mugisha Muntu ategeeza nti nammwe muyinza okutuuka ekiseera nga muli mu opposition biiru yemu ne mutandika okubeera nga mulwanagana nayo era ne bafekitinga kyekimu naye nga bwe mumanyi abantu baffe bo abamu ne kisooka bagamba nti bwe banankuba akalulu nesidda kandiyeko zino bampa mmeka. Kakati Mugisha Muntu ng'alabula agamba nti munnange mubamu ku mmwe abali mu NRM muyinza okubako kye mukola essaawa eno kubanga mmwe abasinga obungi mu palamenti enkya muyinza okwesanga nga munnange muli mu opposition era ebimu ku bino bye mugezaako okubeera nga mutembeeta oba bye banatwera okubeera nga babakkirizisa okubeera nti nno muwagira bigenda kukozesebwa ku muntu yenna, bigenda kukozesebwa omuntu yenna anaabeera mu buyinza okubeera nti nno ate amanipulating a situation. Kiyinza okubeerawo kati oba mu biseera eby'omu maaso. Kale munnange omuntu oyo yenna anaabeera mu buyinza ajja kukozesa biiru eno yennyini okubeera nga akontrolinga ebibiina ebiri mu opposition nga bye bagezaako okubeera nga bakola essaawa eno. Fred Ebiru ono nga UPC Secretary General ono yakakasizza era n'akuba omulanga eri ababaka ba palamenti obutagezaako kupapirira na biiru eno eya lumu n'agamba mufokasinge ku bintu ebirala, ku priorities endala kati nga akalulu akajja 2026 Ebiru ng'abagamba nti ennongoosereza ziyinza okujja oluvannyuma nga tuvudde mu kalulu kale tulabe nga tuli soba bulungi nnyo era n'agamba munnange tukuba omulanga nga tuli beetoowaze nnyo era nga tubasaba nti tusaanye tutunuulire ebintu ebyali badde bisooka kati nga akalulu ka 2026 bino ebya biiru tugira tubitadde ebbali. Tukimanyi bulungi nnyo tulina ensonga nnyingi nnyo ez'okukolako administratively. Alice Alaso ono nga secretary owa ANT Secretary General yagambye nti biiru egenda kuleetawo kye bayita okuggyawo democratic space kubanga eno muganda wange egendereddemu kubeerako bigendererwa ebyabo abalina bye baagala okubeera nga batuukiriza, baagala kubeera nga bagaininga control. Tetwagala mbeera bweti ey'okubeera nti nno tuwa gaapu eri abantu abaagala okubeera nti nno bafutubbala ku balala. Kale munnange twagala ekitiibwa ekya palamenti kisigale era ba stakeholders n'ebibiina by'ebifuzi bonna tebawagira kintu kino amendment biiru eno eya lumu tebagyetaagirako ddala, tegenda kuvaamu kalungi nakamu. Eno munnange egenda kuleetawo akasoobo oluvannyuma ate egirewo ddala democratic process. Akabembereza akatono ke tubadde tulinawo nako kagenda kuliibwa ennongoosereza eza lumu. FDC Patrick Amuriat Oboy naye munnange biiru tagikkiriza, ennongoosereza tazikkiriza. Agamba nti ennongoosereza mu Administration of Parliament Act okubeera nga ba MP be balonda leader of opposition ekyo kikafuuwe era munnange ba opposition leaders nga bwe nkutegeezezza bonna bino bayabyogedde ku lunaku lwakuna nga balabiseeko eri akakiiko aka Legal and Parliamentary Affairs Committee okubeera nga bawaayo ebirowoozo byabwe ku biiru namutayiika eno eya Richard Lumu owa Mityana South.